Enyima zonna nzima. Zonna. Zonna nzima. Amagwa ku mmemme. Bonna ndumanyi yakwata eri abalala gye batatuuka. Wansumulula ekyo ino ddoboozi ddungi nnyo. Bano baali booleese. Nunga mutabani wange buze. Okola kiti nage. Oekitiibwa mumumanyi omuserwange. Ono Kabaka gwe yatuwa mwe bannabitone. Ye mukulu ono. Era ye w'abavubuka era ye w'emizannyo n'ebitone. Si kwewummuzaamu, mumanyi bwe tugamba okwewummuzamu abantu balowooza byakugenda mu bibi. Naye tugamba okukulaakulanya ebitone omukulu yo. Ssaalongo era bwe oyagala okumanya ebifa ku bukoko. Temumulaba mu bukedde. Oekitiibwa Kitooke ye minisita wa Kabaka ow'amawulire. Era yayogerera obwakabaka alina okutukunga ffenna. Awo nno ndowooza abantu abazze okutwaniriza. Masomo n'abantu bange bezze nabo Zihaya Sofia Nantongo omukyala omuyimbi omukyala omuganda omuyimbi nayise n'omutegesi w'ekivubi kyange omwami ono bamuyita Patrick ndowooza nja kusaba ekitiibwa mu maaso keyeyanjule mukanjakaye. Asante nnyo okubeera maaso g'ekitiibwa. Amanyi yanze Kamugi Patrick ese mulimu ge era nze muteesiteesi w'omukolo ogwa Sophie Nantongo tugendabira ku Serena ku Friday ennaku z'omwezi kabiri. Oekitiibwa Misindo Kisakana nze Kamugi Patrick kola n'ebinyisa efayina ate nambala olukiiko oluteesiteesi Sophie Nantongo. Oekitiibwa tusaze okubaniriza amanya gange lw'amasamu zemanja omukyalo omwebisoera. Oekitiibwa Nsanseni kulaba n'okutwaniriza wano amanya Kyaka Arafat n'eddirandiga nze brand manager tumekyali. Ani? Kyaka Arafat n'eddirandiga. Kyaka Arafat. Olina ensonyi nnyingi. Balina tuli waluga. Sebo ndi wandiga era tata wange y'omwami Oekitiibwa James Kakumu. Minisita wa Sebo. Olw'emirimu gyonna gy'okola n'okusingira ddala emirimu gy'otukolamu baffe bannabitone ate era ng'abakyala okusookera ddala bannabitone otukumyekumye otuwadde okwekkiririzaamu ffe baani abajja mu maaso go Oekitiibwa nkyogagala okukwebaza ese kwebaza yenna tuweebale kutuwa obuvumu webale okwongera okulaga eggwanga lino nti abayimbi oba bannabitone ddala nabo balina enkizo. Nyongerera okwebaza omulimu gutukolamu ng'abakyala siyinza butayogera ku bakyala kubanga nange ndi mukyala otuwadde era okwongera okwekkiririzaamu otubuliridde otusomesezza bye tulina okukola ng'abakyala kubanga amaka amagumu geetaagamu omukyala. Ebigambo ebyo Oekitiibwa tubijja kuggwe era ng'ensi yonna bwekimanyi Oekitiibwa yongera okweyanjulira buli mukyala muyimbi era nga ku Lwokutaano lwa wiiki eno nga bbiri Sebo nina concert egenda okubeera ku Serena nga byebigere bino nga nzize okusaba mu olujjudde okkiriza obeera omugenyi omukulu Oekitiibwa neewunyiza nnyo bwewayingira ku kanyumba kange gye nabadde nenjagala nfulume wabweru kuba nabadde waka nenjagala nfulume wabweru bagamba nange muwidde akatikira aliyo oluyimba lwange byebigere bino taata njagala okwebaza ate era nga nyongera okukusaba okkirize kuwono ojje konsati eyongere okugumira kubanga ejja kuba eggumidde
wamma nange nja kuba nfiirwa omuntu ayinga obuyimba bwonna laavu ereetalaavu nkakasa bakiwulidde nkakasa bakiwulidde kubanga eddoboozi yo zitonyosebwa kyekindeesa obwanyosebwa abayimbi ne bannabitona abalala lwakuba okuyimba mulimu okukuba endongo mulimu okuwandiika ennyimba mulimu okufaananako omuntu eyakeddereeyo n'akwata enkumbi n'agenda mu nnimiro okulima emmwanyi okufaananako munnamateeka eyataddemu ettaayi n'agenda mu kkooti okuwoza omusango okufaananako omusawo agenda mu ddwaliro okujjanjaba omulwadde. Twalwawo okumanya nti okuyimba mulimu kubanga mulimu ekkowe ery'okusanyusa oba kale tugambe okwewummuza kwewummuzaamu. Emirundi mingi tulowooza nti ebintu eby'okwewummuzaamu kukolebwa kuyisa budde. Singa obuuza Sophie Nantongo obudde bwamala ng'akolagana n'omuwandiisi n'awandiika oluyimba n'agenda mu studio ne balukyusa ne bateekamu kano n'amala okuva mu studio ne baluta ne bagenda babamuwanka mungi batwala ku BBS oba ku CBS ewa Muhammad Byayi ne baperereza abantu bakola ku radio bamukube mu nsi yonna bwe babikola ne Bulaaya baperereza bakola ku radio bakube ennyimba. Omulimu ogwo munene nnyo okusinga abantu kye balowooza lwakuba bw'ojja ku stage ffe tufa ku ddoboozi. Eddoboozi lyo lye tugenderako abazina amazina ebyo bye tutunuulira naye ng'omulimu ogugenzemu munene nnyo. Ate singa oyagala okumanya okuyimba kuwandika nnyimba kuba bivuga bwe guli omulimu twejjukanye ekyaliwo wano mu lubima mawuggwe ng'eggwanga baliggadde 22 covid lubima mawuggwe Sophia amuze eggwanga nga baliggadde abaana abakola ku bizindaalo abamu bankooya bandeekanira ne kati babadde bayitawo bandeekanira naye mubasasula abavuga emmotoka ezo basasulwa abawanika ebipande basasulwa abapakisibwako endongo nabiki basasulwa okukola rehearsals okwegezamu abo obunoba wa ssente. Kati singa obala obungi bw'abantu abayimirira ku muyimbi omugwati nga ne gavumenti nno sigyerabidde kubanga wali ku kajji ku Serena mwami John Musunguze nga agenda kubanga ateze ayagala musolo. Okuyimba si byakutusanyusa mulimu okusanyusibwa ezo nvandiiro ebuddu bafumba ettooke n'ensanyusa sanyusira ebinyeebwa bateekako envendiirwa. Envendiirwa ze ziriikiriza emmere. Toyinza kugamba nti no tubaatuwadde emmere kubanga titwabaddeko nvandiiro naye envendiirwa bwe zibeera kati emmere ewuuma nnyo. Kati omuyimbi bino byonna byakola bitulaba ku stage izo nvandiirwa bino ebisooka biyitirivu ffe tetubiraba. Kati omuyimbi yekka asobola okuyitamu yoyo ategedde obukulu obugendera ku kitone kye Katonda kyeyalonda. Eddoboozi lyo ddungi nnyo ekyenkanidde awo naye tetwanditegedde singa tuwamalirira kuyita mu bino byonna byonna abawandiisi simanyi oba kuwewandiikira naye ne muba wewandiikira bayinza okuba bakuwandiikirayo
abakuba ebyuma abakola biki oteeka okwewala okuyita mu mitendera egyo gyonna. Kakati nze teri muntu ansanyusa mu bulamu bw'omuntu omukozi, teri muntu yenna musansanyusa ng'omuntu omukozi, era teri muntu gwe nakyawa ng'omuntu omunafu. Kati nteeka okwagala abayimbi, kati nga Sophie ono abadde mu kisawo okumala ebbanga era tusanyusiza emirundi mingi. Tubadde ku mbaga, tubadde mu kwanjula, tubadde luddawa. Ate ng'essanyu kitegeeza bulamu. Simanyi oba abaagala ennyimba bakimanyi. Ono nakazibwe naluyange. Essanyu kitegeeza bulamu. Mu Luzungu bakita therapeutic. Buli lw'osanyuka, buli lw'owummula, obozza bulamu bwo bujja, kikuzza engulu. Kale ebbanga eryo lyonna ng'otuwa essanyu, obadde n'omulimu okukola. Kale bwe nsanga omuyimbi, era bwe nawulira nga nti Sophie agenda kuyimba, nasanyuka nnyo kubanga twali tudde okuwulira ng'ogenda mu kifo okuyimba. So ng'ate ennyimba ziriganga akasiga ebyomulekebena. Ennyimba ziringa mwenge, viini enkumi yewooma. Era Abaganda enkwenku nga tebagyagala. Enkenku gwe buliko bajjula tubiyigire obulungi. Kakati gwe wonowoole eddoboozi likuze, obumanyirivu obulina, ate obadde mulungi n'ebbanga lyoyimbidde situddukangako misinde. Waliwo ntuukawo. Kati oluusi nze ngenda n'abaana bange, oli n'abaana bo, tudde nabaawo, oli nayogera ebintu, toyagala kugenda kuddukawo. Tetubirabako ku Sophie ono. Awo nno musanyufu nnyo era njagala kwebaza abakulu bange abakukwatidde executive manager mutabani wange ono balungi simanyi biri. Bonna beebaza okulaba nti bali naawe, okulaba nti ofuna concert ennungi, era mwena ambasabe mugwire luseremu. Ebya Sophie si byakugezesa. Abayimbi abato oyinza okugamba muyimbi omuto naye ono si byakugezesa. Obumanyirivu abulina era byakoze okumanya ebbanga era tubimanyi. Kujja kulonda tamanyi bya music yali kugamba tamanyi Sophie n'atono. N'olwekyo okwesunga tubeere tumuwagire, era njagala okuddamu kino. Twagala mutegeere nti nno okuba n'ekitone olina okukivumbula, olina okukikuza, olina okukyeyambisa. Mulimu. Era banakimanya ojja kulaba nga ebitulizo nabadde bano n'abazannyi ba firimu nga bagamba nti tebafunamu, nembagamba musigale nga mukola ekyomukola. Abe Mukiibi abalesi nembagamba nti abayimbi abannakatemba abasooka Abe Mukiibi Christopher Mukiibi tetwabala wakuba bakola obulambo bwa bbanga. Kati Abe Mukiibi tulaba wakola obulambo bwa bbanga. Tebyaliwo, baali batono nnyo abaakolanga obulambo. Kitegeeza nti bigenda bikyuka naye bikyuka mpola. N'abayimbi emyaka 23 emabega abayimbi baaliwo naye nga bino abadongo baagala kulya mmere, sikyagalira kuwulira. Oli yazze kukola mulimu ogwo gwange ayagala kulya mmere, guno mulimu. Kati ebintu bigenda bikyuka ne bayimbi. Eno ensi ekyali nto, kijja kututwalira ebbanga. Sasa tubeera nga ffe twewaddeyo okuwagira abakola mu kisawo kino eky'ebitone nga Kabaka bwe yatuwa minisitolo. Kakasa tujja kukyuka. Kale ndi musanyufu nnyo okuzeeko wano, era nti nabano bonna bwe tuli ffenna tujja kugenda twewumuze tuzze obulamu, tuzze obujja obulamu bwaffe nga n'atonga akooka. Mwebale nnyo okumumpuliriza. Ate tuliwagamba nti ajja mmanya tujja kujjula. Buganda.
Ya, ennyumba zo zinyumira nnyo. Naye wali osiriikiridde oba lwaki? Baleka ne bayitawo